Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akangudde ku ddoboozi eri abasomesa abagobaganya abayizi ku masomero ga gavumenti nga babakanda ensimbi kyagambye nti kyekiviiriddeko abayizi okudduka mu masomero ne bakomekkereza nga bagudde mu ntata za Mukenenya. Omukulembeze w'eggwanga okutabuka asinzidde Kibaale mu disitulikiti y'e Rakai, Uganda bwe yeegattidde ku nsi yonna okukuza olunaku lwa Mukenenya nga luno lwasoosowazibwa okwefumiitiriza akawuka ka Mukenenya. Pulezidenti Museveni asinzidde wano n'ayambalira abakulira amasomero ga gavumenti abagafuula olusuku okuggyako abayizi ensimbi ekiviiriddeko abayizi abateesobola okuwanduka mu masomero ne bafundikira nga basseddivoto babalimbye ne babasiiga n'obulwadde bwa Mukenenya. Kati abaana bemugoba mu masomero bebano bemugamba nti bakwatibwa ku myaka 15 simanyi bikyabo bebo songa jjajja w'abaana Uganda yali asazeewo nti abaana basomero obwereere. Mu ngeri y'emu, Museveni asabye n'abazadde essiro kuliteeka mu kubulira abaana baabwe era n'obbakumira mu masomero. Abaana bonna mubasomese kuva mu buto mu masomero ga primary mu maka okwewala kusinga okwerinda n'okukira okutambirwa. Museveni asabye n'abantu okwongera okwekuuma olwo n'ekirubirwa kya Mukenenya okufuuka olufu mu mwaka gwa 2003 kisobole okutuukibwako, kyokka n'asaba n'abantu abalina akawuka ka Mukenenya okunywerera ku ddagala era n'obutakasiga balala. Okuva kati saagala omuntu omupya akwatibwa akawuka kubanga tukimanyi gye katandikira. Naye bali abakwatibwa akawuka bakozesa eddagala ng'abasawo bwe basomeseza wano. Ye Dr. Nelson Musooba akulira Uganda AIDS Commission ne Jacqueline Makoka akulira UNAIDS bategeezezza nti obulwadde buno bweyongedde nnyo okwegirisiza mu bamusaayi muto nga waliwo okubaawo ekikolebwa okwaŋŋanga embeera eno. We recorded 52,000 new infections, a slight reduction from again what we reported to you in Rukunjiri. In Rukunjiri we told you that we had recorded 54,000 in the previous year. Working with partners, we have utilized multiple media channels to reach to the public with HIV prevention, care and treatment messages. Minisita w'ensonga z'obwa President Mirebe Balanda atendereza Ssaabasajja Kabaka okubeera omusaale mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Of fighting this calamity and proving to the world that it can be put to an end. It is here in Rakai that the terrible face of this disease was unveiled. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku kabinenti olukiiko n'emirimu gy'enkizo mu yafisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba akubirizza abantu ba Ssaabasajja okwongera okwekuuma ku biva mu bakugu by'ennyamiza nga kirabika nti omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde kya Mukenenya gweyongedde. Nti newankubadde tumanyi ekikolwa obulwadde buno we buyita tukyagenda mu maaso n'obutabeera bavunaanyizibwa obulwadde buno ne bukwata bannayuganda. N'olwekyo twongere okubeera abeegendereza nti twekuume twewala obulwadde tuleme kwekwasa nsonga eziyinza okutwongera okuleeta obulwadde. Zino sinsiri nti zituluma tetutegedde. N'ekyo buli muntu yenna yeeweeyo alabe nti buli kiseera yeekuuma. Bannaddiini nga bakulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Jumba nabo bongedde okukkaatiriza ku nsonga y'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. In recognition of his exemplary leadership in the fight against HIV and AIDS in Uganda, at the commemoration of the International World AIDS Day, December 1st, in the year of our Lord 2023. Joseph Seruwoza, Betty Namawanda, BBS Terefayina, Ageesigika.